At Media 24/7 Muchibi Imran nga kutusaako program yo Final Whistle abatekamu ensimbi bomu culture performers era nga bakusonyisiza abagenyi bo ku mikolo gyonna ejembaga egy'okwanjula omaze okusoma birthday parties kasitoba ngo yagala amazina gonna ag'ebika byonna weegali gano ag'olunyege mazina maganda oyagala gaba western banodhana basouthern gonna weegali so just bakonekawo ku namba z'essimu ezo ogenda kuba bafuna bulungi nnyo era basangibwa bweyogerere Chirinya Bukasa Road kati bakubireko obirengo ofuna ekisinga. One man to praise ku team ya Liverpool is Arneslot kwenjagala okusinga okuwa Ebimuli olw'ensonga nti abatendesi bonna batendeka tactically naye bano abantu batendeka baba bantu bakulu kitegeeza kiba kizibu nnyo olumu abazannyi bano okwagala okuteeka mu nkola by'obo batendese naye abatendese ekibaweesa ebimuli byabwe ebiseera ebisinga ddala abatendese abalungi kyekintu ky'okuteeka abasambi bwabwe mu shape n'okubaagaza timu kyeruubirirwa bw'otunda timu ya Liverpool oyinza otunulira bano basizobozi Lyren ba McAllister ba players bano bayinza okuba tebakola bingi nnyo ku mupiira naye amaanyi n'omutima gwe bakozesa n'okuyamba bannaabwe okubako nga bafuna results mu ngeri eyo kitegeeza nti amaanyi gaabwe tegali mu tactical discipline yokka wabula n'ekyo kye bawaayo 10 oba tugambe 100% okusinziira ku busobozi bwabwe olaba ne bano bayitamu ba endo they are giving in what they have at their best levels. So kitegeeza omutendesi manipulation skills nungi nnyo era nga twazoogerako last season cause waliwo olumu olaba nga team ya Liverpool lingeremereddwa but at least they persist okufuna obubonero bakabonero mu game era kizibu nnyo kuluzinga kati abawagizi ba team ya Liverpool even before you praise the likes of Mo Salah, bano ba Gravenberch, Basizobozislai, ba keeper ba Alisson, the biggest flowers zigenda wa Arneslot like the examples of Pep Guardiola abaina skill yenungi bano ba Jose Felix Moreno, Carlo Ancelotti, waliwo ne Alex Ferguson inti kino bakikozesanga nnyo nga ne oba talina nnyo muzannyi nga alina skill set nene oba nga talina talent y'amaanyi nnyo naye nga amugyamu ekisinga tiimu okuba ng'ewangula so Arneslot never walk alone team Liverpool perfectus.